ewanyewaawo minisita asazeewo alekulire politics ave mu byebufuzi era agambye nti ebisigadde binaamusanga nnyuma. Kwanirizaako nnyo oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayengo gano wenna gy'oli gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo. Nkubiriza gwe atannakuba ng'otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba naawe otweyungako ddala bulungi nnyo. Nagamba tuwerabirako namukadde kakuyambako okukuleetera notification message singa tuba tulina information gye tufiidinze ku channel yaffe wano. Minisita Evelyn Anite amaze akaseera ng'awenja akalulu ng'era ono awenyeza mu flag eya National Resistance Movement era nga minisita mulamba mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eri mu buyinza kati. Avuddeyo n'alangirira nti agenda kulekulira politics ebyobufuzi agenda bisula muguluka kubanga temulimu kalungi kabifunyeemu. Agambye tewaliwo kalungi kabifunyeemu okujjako abirojja bulojja. Agamba nti ate biki bye mba mbatendera. Oluvannyuma lwa Anita Amongo agamba enguzi yokka yefumbikedde mu politics eno sayidi zaffe mu kibiina kya National Resistance Movement. Era agamba nti okumanya politics wa kitumbaavu owa gavumenti yaffe eno gye tulimu kinneetaagisiza okuspendinga obukadde 5 just mu politics mu constituency mu area gye nnoonyeza akalulu ne gye buvuddeko na spendinga miliyoni gye buvuddeko ya spendinga miliyoni 28 biliyoni 28 ziza spendingibwa mu kusoma okwebweru gye yali agenza okutalagga okwongera ku misomo gye asobole okuba nga awenja akalulu bulungi. Jjukira nti nno ono minisita mulamba mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni naye watuuse okwekokkola n'okusuulawo empapulazi okubanga ayagala yabulire politics agamba bimutamye bimutuuse. Agamba enguzi yokka yokka yefumbikidde mu politics. Politics wa Uganda afuuse wa bbeeyi buli wamu basaba ssente nkuyanja kijja kwetaagisa okuba nga osipendinga ssente nnyingi okuwenja akalulu. Kati minisita agamba nze nsazeewo okwesonyiwa politics kubanga tewali kye mufunyeemu. Jjukira bano bonna ebiseera biri bajoininga politics nga gavumenti eno eriko tennafuna kibiina kigiteeka ku muliro kigiteeka ku pressure. Kaakati balaba nga akaliro kasusse bye baali balowooza okukozesanga ssente okuwangula omulabe oba gwe bavuganya gwe batwalanga omulabe waabwe kibalemeredde. Balaba nga ne ssente tezikyayinza kubaako kye zibakolera. Batwala example badde kalulu kawempe wano ku by elections. Tujjukira bulungi nnyo ekibiina kya National Resistance Movement kyasomboola bbaasi ne kisombola abantu ebule n'ebweya obbayiwa mu Kawempe North. Abantu abo walaba tebaabajjaayo buzzi nti baali tebalina byakukola. Buli muntu kirabika yali aweereddwa omusimbi okusobola okujja okuteekawo embeera basobole okuba nga beddiza akalulu ako naye era byalima. Kati wano minisita ono yekka yali akavaayo naye n'abalala nkuyanja bakyajja ogenda balaba nga beesoolayo nga boogera ku nsonga eno. Era kino njagala okitegere ekibiina kya National Resistance Movement n'abaka baakyo bakozesa ssente nnyingi okusobola okulaba nga badda mu parliament of which ate nga bebatolonyo be badda abasinga obululu babba bubbe. Olwaki? Olw'ensonga nti ekibiina kino ekya National Unity Platform kibatadde kazito kibataddeko pressure tebakyayina bye banywa mazzi era bakyekokkola. Kati minisita ono agamba n'abavuganya bennyini bakozesa omulidi gwa ssente okulaba nga bansuula muguluka mu byobufuzi. Kati abyesonyiye yandisinga. Tetumanyi oba agenda kuvaayo alangirire nti avudde mu kibiina kye kyabaddemu asaze eddiiro azze mu kibiina ekirala. Tumulinze omwanirizaako nga tulaba ayingira National Unity Platform oba oliawo kubanga oluvannyuma lw'ogga nti nno politics waabwe eyo mu gavumenti gye bali afuuse wa ssente wa kabwereege takyalimu mazima na bwenkana mulimu buli bwaguzi bwokka bwokka na kugulirira balonzi. Minisita Evelyn Anite bw'atyo bwe yeekubidde omulanga. Oli ku Yugi Updates TV
kosinzizo bago tuliriza era ngobadde muwuliza mulungi nnyo. Kwagaliza weekend ennungi saako ne Easter ennungi esobole okubanga ekugendera bukwaku gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu. Enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tikyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira
buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naye mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako, ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.